The sun is low and the dark crawls near. Mbalamusiza mwena gye musinzira okubanga mutulaba yenze Emmanuel Kanka Kapita oli ku Media Choice Telefina. Shadows stretch where the past has bled. So unfortunately, I'm going to have to now arrest you on suspicion of keeping somebody in slavery and servitude under the Modern Slavery Act. So you don't have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which later on in court. Officer. Anything you do say may be used as evidence. All right. Sorry? I am a judge in my country. I even have immunity. Sorry? I am a judge in my country. I even have immunity. I even have immunity. Immunity. Every glance holds a trace of fear. I am not a criminal. You've got immunity in this country? Yes. I have a diplomatic passport. You're a diplomat? Yes. So we'll need to see that then. Yes. And then we'll need to speak to the embassy if you are a diplomat. I came here as a student. I came here as a student. As a student. Rest, a hollowed heart beats in your chest. I don't need to work for me. I didn't come with her. She asked me because she has worked at my home before. She asked me. Paper thin, trust in the cage it cleans. Akatambi k'entandise nakaako ke katambi akaviira ddala ku kamera eyali ku mubiri gw'omupoliisi ennaku z'omwezi nga 10 Ogwokubiri omwaka 2023 mu maka ga Munnayuganda ayitibwa Lydia Mugambe Sali ono nga mulamuzi mu kkooti enkulu eya Uganda ng'era mulamuzi mu kitongole kya United Nations ng'akatambi kano kaakaatibwa mu maka ge mu UK. Omulamuzi ono program gyenzo bakolera olwaleero ayina omusango gwa musemuvi era n'akaligibwa agende mu nkomyo asibwe emyaka 6 n'emyezi 4 ng'omusango ogumusibiza emyaka 6 n'emyezi 4 gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Ono e UK yagendayo kusoma era abadde ku ddaala erya PhD giyite Philosophical Doctorate era abadde ku research mu Oxford University e Bungereza. Musango ki ogumuvunaanisa biki ebimuleetedde okusibwa emyaka 6 era nga bw'olaba mu katambi ako yatandika aseka naye amawulire gaamugwako oluvannyuma lw'omupoliisi omugamba nti ke kaseera nkukwate nkutwale okwatiddwa era by'oddamu okwogera byonna byalikozesebwa ng'obujulizi mu kkooti. Kino teyamanya nti omupoliisi yali akitegeeza kubanga oluvannyuma akatambi k'embalaza ako kaakozeseddwa okumusalira emyaka 6 n'emyezi 4. Ono bwe yamulabula nti by'oyogera byonna byalikozesebwa mu kkooti kye yazzaako kwe kumugamba nti nze gw'olaba wano ndi mukungu nandiki bw'ogenda n'onneetegereza sikwatwako era nnyina ne paasipooti ey'abakungu giyite diplomatic passport. Bye bigambo by'ayogera awo. Mu gye tugenda maaso eyo kwa muvunaana agamba nze simuyitangako era nze gw'olaba wano ate oluvannyuma lw'okugamba nti ye diplomaati amaliriza agamba nti najja wano nga muyizi kitegeeza e UK yaliyo nga muyizi. Nga bwe mbagambye bigenda kubeera bya bwangu mwemulaba akatambi ako tugenda babuulira kigambo ku kigambo. Omulamuzi ono yatuusa atya okusalirwa emyaka 6 n'emyezi 4 nga bwe muzze mubiwulira basinzidde ku kibyatandika bitya era biki ebibaddewo nga tannaba kusalirwa ye yaani era obuzibu buno bwamutuuseeko butya okutuuka okusibwa emyaka 6 n'emyezi 4 mu UK. Mbalamusiza mu kitundu kino ekigenda okutunuulira embeera eyatuusiza omulamuzi eyagamba nti ye takwatwako alina diplomatic immunity kiyite enkola eyisibwamu oba ekwatibwamu abakungu mu nsi endala. Yali mumativu tewali kijja mukolebwako olw'okubanga ayina passport emyufu giyite diplomatic passport. Nga sinaba kugendamu ebyo byonna ngenda kusooka mpiseewo obubaka buno ate nzije tukwate kigambo ku kigambo. Mu byo ono yaani obuzibu buvaawa amuvunaana ki eyagusaze atya bujulizi ki bwe yaddamulinako
ekibonerezo ekyo kitandika ddi, emirimu gye gikomawa era kigenda kuggwako ddi, ye programu eno. Naye nga sinnaba kugenda mu byonna, nsaba okubabuulira nti omukyala Lydia Mugambe ono Ssali mukyala mukooki era weeyo kooki bamuzaala Laakaayo eyo. Mu maka geeyo mbaleetera obubaka buno okuva ewa Ssenga Mukooki. Ssenga Mukooki omukyala omujjanjabi w'ekinnansi akugamba nti ebizibu nga bino okugwako osobola omukubirako ayinza okukuyamba. Ojja mukubira ku 75026000. Ssenga Mukooki akuyambako mu mbeera ey'emisango. Egyo emisango ne gitakugwira buli kaseera gwe kuba wa kisiraani, mukubire ku 750 abimala. Abalina abaana abagwa ensimbu asobola okubajjanjaba, abasajja abatalina maanyi ga kisajja alina eddagala alikutuusaako wonna wooli mu nsi yonna. Ate ekirala, abalina abantu abalemedde ku mwenge, Ssenga Mukooki alina eddagala erijja abantu ku mwenge. Omuntu wone bw'abanga ayagala aguveeko osobola omukubirako ku 75026000. Oyo ajja kusobola okulikuwa 07502600. Omuntu wo n'ava ku mwenge. Ebibamba n'ensonga endala saako n'ez'amaka naddala mu abakyala abeetaaga okutereza amaka gammwe, kubira ku Ssenga Mukooki ali ku 75026000. Bwabadde bukambwe mu kooti e UK, omulamuzi ayitibwa Judge David Foxton ng'asalira omulamuzi wa UN. Munnayuganda awedde emirimo ayitibwa Lydia Mugambe Ssali. Ekibonerezo okugenda mu nkomyo emyaka 6 n'emyezi 4. Ono nno yabadde amuvunaana emisango 4, era mu misango egyabadde gimuvunaanywa ogumu guyitibwa facilitating travel with a view of exploitation, forcing someone to work, commissioning breach of the UK immigration law, and conspiracy to intimidate a witness. Kigambibwa nti omulamuzi ono ayina munnayuganda omulala gwe yatwala e UK nti n'amukozesa obuddu, kiyita obumbula, nga kino kimenya mateeka ag'ensi mwe yagenda okusomera PhD. Omuntu ono gwe tutagenda kwatuukiriza mannya olw'ensonga za kooti, tugenda kubabuulira ono atuuka atya okutwala mukama we mu kooti era gumusalirwe. Ekyogerwa nti omuwala ono era nga naye munnayuganda yali mukozi wa mulamuzi ono mu ggwanga Uganda. Ge tutegeddeko okuva mu famire bagamba nti yamuleeta ddanga omukozi nti era yamuweererako era n'ewaka abaddewo, naye ekyatuuka nti n'amutwala e UK era amukolere ng'omukozi, okumukozesa emirimu gy'awaka omuli okulongoosa ennyumba, okwoza ebintu, okufumba, okuyonja toyireti, okutwala saako n'okujja omwana ku ssomero. Ono agamba ekyalina okumutwaza omukozi ne UK kuba yalinayo omwana, ate poliisi ye UK kukwatirawo naye kusiba bw'esanga ng'omwana omulese waka nga tewali amulabirira, kyokka ono yali agenda kusoma. Naye nga situnaba kugenda ku ngeri ki omuntu ono gy'atuuka okuvunaanibwamu omusango, njagala twebuuze omulamuzi ono ayitibwa Lydia Mugambe Ssali ye y'ani? Tugenda kusooka tutegeere omukyalo ono ayitibwa Lydia Mugambe Ssali, amannya ge y'ani, azaalibwawa, atuuka atya ku eryo eddaala lyaliko. Katusooke ne profayiro y'omulamuzi ono tulyoke tukubuulire ekimusaliza emyaka 6 n'emyezi 4 mu nkomyo. Jaaji ono Lydia Mugambe Ssali nsaba okubategeezaako nti mukyala munnayuganda era asibukira ddala kuno okw'aboobwe nga ssaawa eno wasaliddwa emyaka gino 6 n'emyezi 4, abadde alina emyaka 5.
kitegeeza nti ekibonerezo kye bw'aba akikoze ajja kugenda okuva mu nkomyo ng'alina emyaka 56 n'emyezi 4. Kaakati Lydia Mugambe Ssali lawyer mukyala era ng'ono alina degree mu mateeka gye yafunira mu Makerere University. Ono degree mu mateeka yagifuna mu mwaka gwa 1997 era nga mu kenjawulo alina degree ey'okubiri giyite masters era mu mateeka gye yafunira South Africa mu Pretoria mu mwaka gwa 2002. Yayongerako emisomo mu 2004 n'afuna masters era endala era eno nga yagifunira Sweden, masters degree era mu mateeka era eno gy'olaba yagifunira mu Sweden eyo. Okuva olwo omukyalo ono abadde munnamateeka kuva mu mwaka gwa 1998 naye nga Septemba 18 ku mwaka gwa 2020 President Museveni yamulonda n'afuuka IGG. Saawe no musobola omugeraageranya ku mukyala Betty Kamya. Mu mwaka gwa 2020 era ono yalondebwa mu UN Criminal Tribunal kubanga ono yali amaze okusaavingako oba kigambe bamulonda ku UN Tribunal mu 2022 naye nga tebannamulonda mu UN Tribunal. Omukyalo ono yali asaavinzeeko mu High Court of Uganda mu 2013 kuva 2013 mpaka 2020. Ono gwolaba alina degree mu mateeka ey'e Makerere, alina masters gye yajje Pretoria, alina ne masters degree gye yajje Sweden era nga alina diploma mu legal practice eva wane waffe wennyini ku Law Development Center LDC e Makerere mu Kampala. So obuyigirize bwe saawa eno wavunaaniddwa omusango guno abadde yagenza okufuna degree ekyasinzeyo okubeera ennene mu nsonga kyoba mu buyivu bwonna eyitibwa philosophical doctorate giyite PhD era ng'eno abadde agiwambaliza oba nga agitwalaganya mu Oxford University e UK. Bino we bigwiriddewo naye omusango guno gwogerwako nti teyaguzza yekka. Omukyala Lydia Mugambe abadde w'amaanyi nnyo era nga nakati wasibiddwa contract ye n'ekibiina kya UN tennaggwako. Ono yateekebwa nga bw'olabaawo mu kitongole kya UN nga 1 Julayi 2024 era nga contract ye ebadde eggwako nga 3 Juni 2026. Okuva lwe yateekebwa mu kifo kino kyabaddemu ekya UN saawa eno ng'omulamuzi naye appointment ye yasooka UN yamulistinga nga 26 Ogwokutaano 2023 naye we bamusibidde abadde tannamalayo obuweereza bwe obw'ekitongole kya UN. Alina profile nnene era nga bw'olabaawo azze akola mu bitongole ebyenjawulo. Yasaavingako mu High Court ya Uganda okuva 2013 nga bwe mbagambye, yakolako mu ICTR ng'ono alinga legal officer mu Chambers oba ziyite legal support section 25 ne 210 era abadde ajja akola ku misango egy'enjawulo Appeals and Legal Advisory Division eya ICTR Office of the Prosecutor 2010 paka 2013. Already nga bwe mbagambye mwaka gwa 2002 paka 2005 azze yali akola mu judicial system ya Uganda. Ono abadde member ow'ebitongole ebyenjawulo ebirwanirira eddembe ly'abantu nga noone yamusibiddwa y'omu ku bantu babadde alwanirira eddembe lyabwe nti nga bwe kirina okuba mu buyigirize bwabwe. Ebimu ku bitongole byabaddemu nga member abadde member mu International Association of Women Judges, the East Africa Magistrates and Judges Association, the Uganda Women Judges Association, the Commonwealth Magistrates and Judges Association, the Oxford Human Rights Hub. Era wandiise ebiwandiike bingi n'ebitabo ku ddembe ly'obuntu n'eddembe ly'abaana. Abadde mukyala mugundiivu nnyo. Kakati omukyalo ono saawa eno oyinza okwebuuza omuntu alina profile bw'ekyo mu mateeka akola atya omusango
ogumutuusa okubanga asibwa. Yaguza tagumanyi, baamuwaayiriza era baasinzidde ku ki? Okumusiba emyaka 6 n'emyezi 4. Ng'amusalira, omulamuzi Judge Foxton agamba nti omuntu gwe yazaako omusango ate nga munnayuganda munne yamulumya nnyo, naye kiki ekyaliwo? Kigambibwa okusinziira ku ludda oluwaabi, prosecutor eyabadde emabega w'okusingisa oba n'okuwa obujulizi eri omulamuzi ono ayitibwa Caroline Kesi agamba nti kirayanti we nga naye munnayuganda muwala muto yakakibwa okubanga akola emirimu mu maka g'omulamuzi ono ng'ate tasasulwa. Ekyo kimu nti yakoleranga mu bugubi era nga yakakibwa era nga yali atya nnyo era nga atiisibwatiisibwa nti ng'omulamuzi ono yamutiisatiisa. Naye byajja bita era byatandika bitya? Omulamuzi Lydia Mugambe Sali kigambibwa nti omusango teyagukola yekka. Omusango yagukola na ambasada Leonard John Mugerwa. Kigambibwa nti omukyalo ono ayogerwako gwe baakakokkola obuddu awatali kusasulwa yaleetebwa ng'azidde kuwaaka visa, yagendera ku visa ya kukola. Nti bano ababiri, ambasada Leonard Mugerwa saako n'omulamuzi Lydia Mugambe, beekobaana ne balimbalimba omuwala ono era ne bamufunira visa egenda e UK nga bamusuubizza nti bagenda mufunira omulimu. Kino nno kyogerwa nti olw'okuba omulamuzi ono wa buyinza yakozesa amaanyi ge okutiisatiisa omuwala ono ng'amaze okumutuusa. Ekisooka nga tannamutuusa baakola olukwe n'ambasada John Leonard Mugerwa, bino birimu bujulizi, okulimbalimba omuwala ono bamutuuse. Naye ku bitonotono ebimanyiddwa kyogerwa nti omuwala ono already yali akola mu maka ga mulamuzi ono. Kakati omulamuzi n'agenda okusoma. Gye yagenda okusoma yalinayo omwana eyeetaaga okulabirira ng'ate naye kennyini emisomo gimuwuuba. Yeetaaga abamwoleza engoye ewaka, abamufumbira, abasiimula ennyumba, saako n'okujja omwana n'okusigala n'omwana ewaka ng'omwana okusigala n'omwana ewaka n'okumujjanga ku ssomero. Kakati omulamuzi teyaluwa olwo n'alowooza ku pulaani n'agamba lwaki sireeta muwala ono n'ankolera nti bano baamulimbalimba nti ajja era bajja kumufunira mulimu. N'ajja mu mwaka gwa 2022. Nti kakati olukwe lwalukibwa lutya? Ambasada Mugerwa John eyadduka e UK mujjukira yavaayo speed y'omu ku babadde balina okusalirwa emisango nti ono bwe bateeseganya n'omulamuzi ono wa UN ye yamuwa visa. Omuwala bamugamba nti ogenda kukola mu maka ga ambasada gy'ogenda okutuukira, nti era bano baateesa nti nze ngenda mukuleetera. Naye nga bano omu yasaba munne nti nga bw'oli omulamuzi e Uganda ojja kunnyambako. Nti Leonard Mugerwa yalina omusango omunene wano mu Uganda. Kakati ne bateeseganya nti nnyamba nkuyambe. Nze ngenda kukuyamba nkuleetera akawala ako kakozesa emirimu, gw'ojja kunnyamba onzigyeko omusango omunene ogundi mu Uganda, it was mpankuwe. Omulamuzi yali exchanging justice n'obukozi. Engeri emirimu n'emisomo gye gyali gimuwuuba. Bano abamuvunaana bagamba nti bwe yeekobaana ne Leonard ambasada Mugerwa ne yeekobaana ne ambasada Mugerwa, ambasada Mugerwa alina emisango egimutuuse mu bulago. Kati ambasada Mugerwa n'amugamba okay, nze kamuwala kamuwe waaka visa muleete wano kubanga bambasada bakkirizibwa era ekyo bakisobola okukikola. Yakozesa obuyinza bwe okusobola okuleeta omuwala ono e UK. Kakati omuwala gwe baleeta basuubizza bwe baatuukayo
eyalina okubeera ewa ambasada nti gwe yali agenda okukolera ate bamuleeta mu maka ga mukyalo ono yagimugambe. Ekimu ku bafamire yaabwe kye bawakanya nti omuwala ono yeefuula, baamuweerera naye abasasudde bubi. Nti kaakati omuwala bw'atuuka batandika mukozesa mirimo gy'awaka nga n'okumutulugunya kwe kuli. Okumutulugunya kwajja kutya? Mu katambi koolabye nga bamukwata, omulamuzi agamba nti ye alina diplomatic community, kitegeeza takwatibwako. Era mu bujulizi ne statement ezaggyibwa ku muwala eya complaininga ziraga nti ne lunaku lwe baagenda oba lwe yakubira poliisi etuuke mu maka g'omulamuzi ono, kigambibwa nti baali bamusibidde mu kisenge. Omuwala ono bw'atuuka ne yeetamwa yasaba nti bannange mundeke ngende nkole, n'amugamba nti nze nfunirawa, olina okubeera wano mpaka ng'okoleredde ssente zange ze nakussaamu okuleeta eyukke, tojja kugenda bw'atyo. Era bino biwulikika nti byali mu statement era byali recorded eri abaali bajja statement ku muwala ono. Nti naye omuwala ono atuuka atya okuloopa bwe bimuyinga bwe yali agenda okujja omwana ku ssomero alina mukwano gwe gwe yanyumyamu naye, kubanga yali aludde mu kitundu ng'akola egyo emirimu. N'ayogera ku ngeri gy'ayisibwamu mu maka. Kati nti mukwano gw'oyo yakubira poliisi n'agigamba nti mu maka guno mulimu omuntu gwe batisanga omuddu. Kati poliisi kwe kugendayo. Mu kugendayo bano olw'obuyinza bwe balowooza nti baabulina, baabyegaana ne bagamba nedda, ate nze temulinawe munkwatirako, ze gwe mulaba ndi mukungu, tewaliwo ogenda kunkwatirako. Era nti omuwala ku olwo yali yeesibidde mu kisenge. Kakati omukyalo ono agenda maaso ku bujulizi bwe balina nti babulina ne ku kamera. Baamugamba ebimu ku by'ovunaanwa kwe kuleeta wano omuntu nga teyeeyagalidde, kituufu nti nedda, namuleeta yeeyagalidde. Okugenda okubikebera nga si ye yamuleeta, wabula ambasada Mugerwa eyadduka e UK ye yamuleeta. Ono omukazi si ye yamuleeta. Oli ye yamumuleetera amuwoona amukolere, ono asobole okuyamba Leonard amuggyeko emisango egyamuliko mu Uganda, ng'abuzaabuza ndowooza obujulizi yamuganja kwogera n'abagusala bagusale nga ggwe bw'oyagala. Iniritaani nsasulaamu ng'ondeetera omukozi okunkolera. Kakati omuwala ono poliisi bwe yagendayo, bano ne bamutiisatiisa. Kati mu bigambo bye byennyini bye balumiriza nti babirina ku vidiyo, nti omukyalo ono baamubuuza nti omuwala wamuggyako paasipooti, n'agamba nze sigimuggyangako yadde, naye yataginsabanga. Ekigambo abamuwaabira kye baakwotinga nti omuntu agambye sigimuggyangako ate n'agamba taginsabanga. Kyebuuza yatuuka etya? Bo kye balumiriza nti yagimuggyako. Era nti mu bubaka obumu obuli recorded ku kamera ey'omusirikale yagendawo, ono alabika nga agamba nti bano abawala beefuula, manyi bwe batuuka eno baagala nnyo ssente, ayogera ku pound, is excited with a pound. Era nga bwe bakwotinga omu ku bujulizi obwamusibizza ky'omulamuzi ono yakudaala n'agamba nti bano bannayuganda bwe batuuka eno abalimba, tayagala kuddayo Uganda alimba. Oyo gw'osobola okutuuka e UK ate n'oyagala okudda e Uganda. Tenaye omuwala yali atuuse okugamba mukama we nti ndeka mpa paasipooti yange nze nzireyo mu Uganda, bwe kibanga bino bye byandeesa ngenda kuddayo e Uganda. N'ebirala ebitoogerwa ebyogerwa nti abasirikale baabiwulira era babirina ku bujulizi. Okudduka kwa ambasada Mugerwa e Bungereza kutandikira awo oluvannyuma lw'abali okwagala nayo okumuyita akwatibwe ateekebweko emisango, naye olw'okuba nti yali diplomaati owaddala nga kooti y'e Bungereza tesobola kumutwala mu kooti ng'olredde diplomaati. Nti bano bwazza emisango zino baasaba Uganda emuggyeko status eyo y'okubeera diplomaati asobole okuvunaanibwa. Abaali e Uganda ne bagaana era ne bamuzza, yadduka speed n'ajja wano. So ye baali tebasobola mmukwata
poliisi yali tesobola mumukwata kuba yali diplomati. Kakati mukatambi ako kemulabye y'omulamuzi ono mukyala Mugambe Lydia Sali lwaki ye yakwatibwa ate ng'alaga nti alina diplomatic status. Kyogerwa nti omuwala lwe yakuba essimu ajje ayite poliisi ejje, UN omukyalo ono yali tennamuwa mulimo guno gwogerwako. Omukyala Mugambe nti emyezi 3 emabega nga tannaweebwa kifo kya UN, omwana ono yali amaze okuba ku poliisi, so n'olwekyo yo UN ebya diplomasi yabimujjako ku olwo kubanga omusango yali agukoze tannafuna kifo ekyo. So n'olwekyo kyova olaba nti ye yakwatibwa, naye ye munne bwe bazza omusango ayitibwa Ambassador Mugerwa ye teyakwatibwa kubanga bano baakuba e Uganda nti waaye mumugjeeko ebitiibwa by'okubeera diplomati tumusibe, bo ne bagaana ne bagamba nedda, era omwami ono n'addukayo. Kyogerwa nti byali bingi ebituuka okumuddusa omusajja ono, naye olw'okuba nti yategeera nti munne bwe bazza omusanga akwatiddwa n'ebirala ebikweke bye tutamanyi byali biki oba biyinza okuba nga byaliwo, naye tugenda kwesiba ennyo ku nnamula y'omulamuzi ayitibwa David Foxton eyasalidde Munnayuganda emyaka 6 n'emyezi 4. Bwe twogereranga mu Uganda erudda maziga erudda ssanyu kubanga omusango gwasaliddwa eyaguwangudde Munnayuganda alumiriza bano okumukozesanga obumbula nga tebamusasula n'okumuwambako ebibye saako n'embeera eyamulemesa okwenoonyeza akasente. Nti kati ono bw'amala okukubira poliisi nejja ate poliisi yamulekawo tinatandika okutiisibwatiisibwa, era yasaba nti olw'okuba omulamuzi ono w'amaanyi mu ggwanga Uganda yasaba Bungereza nti taddayo bamuyambe kubanga bwaddayo yalituusibwako obulabe mu Uganda obusobola okutuuka ne kukufa kw'omuntu. Anaagamba nti embeera yasajjuka oluvannyuma lw'okuwaabira mukama we nti amuyisa bubi, nti era ono eyali agamba nti eyali amukozesa emirimu obumbula ate ne yeewozaako yatya nti waddira mu Uganda ajja kufuna obulabe. Kakati kyempisa essanyu ate n'ennaku mu Uganda, famire emu alumirizibwa okuba nga yenyigiriza yasaliddwa erumiriza titebwali bwenkanya muwala ono complaininga kubanga baali baamulabirira era nga omukyalo ono nti yamuweerera nako. Naye famire ate endala ey'essanyu kwe kuba nti owaabwe oyagusinze omusango gw'okubanga ono yateekebwa mu nnyumba. Kigambibwa nti ekiremesa omuwala ono okufuna omulimu ye mulamuzi okuba nga ali bize, ye n'ayagala ono amulerera omwana olw'okuba nti bajja kusanga omwana we ye nga taliiwo bamuvunaana omusango, so yalina okuwaayo obulamu bw'ono asobole okulabirira omwana nga takola. Ekyokubiri y'engeri gye yayingizibwamu mu ggwanga eyogerwa nti emenya amateeka eyakulirwa Ambassador Mugerwa bwe yayambako munne ne munne nti bw'alidda asobole okwogera n'abalamuzi bagusale mu nsala y'oyinza okulowooza nti nga yalibadde y'amankyolo onaagusinge olw'okuba yayamba ono muleetera omukozi gwe yakozesa obumbula emyaka egyo gyonna. Kaakati abavunaana omulamuzi baamukwata era mu kumukwata ne bamuvunaana emisango okuli obujulizi obwa vidiyo. Mu kyo omusango ogumu kugumusinga kwe kubanga yamenya amateeka g'abakozi, omulala ogumusinga kwe kubanga yeekobaana okutigomya saako n'okutiisatiisa omukozi aleme kuwa bujulizi nti singa anaawa obujulizi kanaamujjuutuka nga zeeye Uganda. Kakati bano ogw'okutiisatiisa gwamuse mu vvi n'emirala 3 wamu kwe kuwera 4 n'asibwa emyaka 6. Naye ate katusooke twebuuze, Ambassador John Mugerwa ye yaani? Ambassador John Mugerwa ayogerwako yaani? John Mugerwa yali deputy ambassador e UK. Nti era okuwa omukyalo ono visa
yali ati amuwandiikidde nti agenda kukola mu maka ge. Naye bwe tuddayo, omwami John Leonard Mugerwa yatandika Foreign Service mu mwaka gwa 1992 era ng'ono yali akola mu department eya Africa ne Middle East ng'ono akola ku nsonga z'obwegassi mu East Africa ne mu Middle East. Kakati mu 1997 mpaka 1999 waliwo eyamusemba seconded afuuke private secretary wa President Museveni era ono omulimu gwe yagukola wakati wa 1997 ne 1999. Kati okuva 1997 mpaka 2005 omusajja ono John Mugerwa ambassador yasindikibwa agende ku High Commission e Nairobi eyo gye afuuke secretary ow'okubiri ate era yalondebwa n'afuuka secretary asooka era omukiise mu UNEP saako ne UN Habitat. Oyo no mweje emyaka 99 paka 2005 yali akola UN. Oluvannyuma yasembebwa akole mu Ministry of East African Community Affairs nga Assistant Commissioner era ono yakola nnyo mu kuteeseganya okwa East African Customs Union and Common Market Protocols. Oluvannyuma yakola nga Executive Secretary era Head of the National Secretariat for the first tripartite East African COMESA Sadaka Summit eyaliwo mu 2008. Mu 2009 yasindikibwa nga Permanent Mission mu UN nga kansala era nga wamu yakolanga alternate political coordinator emyaka 2 Uganda gye yamala ku Security Council era nga yali omu ku bakiise ku second committee ey'ebyenfuna n'ebyensimbi economical and financial. Oluvannyuma yalinnyisibwa eddaala n'afuuka Minister Councillor mu 2015 ate oluvannyuma n'ajoyininga emirimu gino egy'ekidiplomati era nga yakolako nga Assistant Editor owa East African Journal of Peace and Human Rights e Makerere ate mu kiseera kyekimu yali omu ku Associate Professor abakyala oba Professor abagenda mu University of Florida e Janesville eyo gye yakola akaseera ako nga Associate Professor. Ono nno musajja muyivu era alina bachelor's degree, alina masters mu diplomatic studies, diplomacy and international relations gye yafunira mu University e Leicester era alina bachelor's, alina masters in business administration gye yafunira United States International University era ng'ono musajja Muganda era nga musajja Munnayuganda. Kakati bano ababiri bebeeko baana okuzza omusango ogwo. Kati emyaka 6 n'emyezi 4 mpozi nga wabaddewo okujulira omulamuzi wa kkooti enkulu eya Uganda era owa UN Judge Lydia Mugambe wakugimala mu nkomyo olw'emisango egyogerwako gye yazza eri omukyalo ono. Kakati amateeka g'obukozi mu UK galemesa omuntu okumukozesa nga tomusasudde oba ng'omukase era prosecutor Casey Caroline ono alumiriza nti omukyalo ono abadde akozesa ono mu kutya abadde amukozeseza mu kumutiisatiisa n'okumulemesa okugenda okwenoonyeza emirimu kyokka nga visa gye yayingirirako e Bungereza emuwa olukusa okunoonya emirimu akole. Kyokka ate ekyewuunyisa ne wabadde akola kyogerwa nti ono abadde tamuwa musaala, nti olunaku lumu era yagezaako mugamba nti nno njagala kudda waffe. Ono n'amugamba kinze omwana mukole ntya odde ewammwe nze omwana mmulekera ani? So ye n'asalawo adde ku misomo gye asome munne amulerere omwana. Emisango egyogerwako gyogerwa nti buno bwe buddu obukozesebwa mu ngeri ey'ennaku zino. Omuntu akutwala mu nsi ng'akusuubiza omulimo n'atuukayo n'akulemesa okugukola ate ye n'akuwa emirimu okole emirala. Omusango omulala ogumuvunaanwa nti ye yateeka ssente mu kulinnyisa omukubuwala ono
so nga kitegeeza nti ono yakikola kigenderedde ng'era kye yali akola okusinziira bwe bagenda poliisi kiraga lwatu nti okwegaana kweyeegaana nga poliisi egenze ewuwe kulaga lwatu nti kye yali akola yali akimanyi mu mateeka nti kimenya mateeka era kyova olaba tiyagezaako okukozesa enkola yonna gye bayise ey'olukujjukujju okwewozaako mu byo mwe yagambira nti ye nantagambwako olw'okuba nti nno mulamuzi e Uganda mu kooti enkulu nti ate era alina diplomatic passport. Bano ebyo kwe basinzidde naye okusinziira abantu be mu Uganda bagamba nti buno si bwenkanya. Ekimu ku byo nti engeri ffe bannayuganda gye tubawo mu nsi eyaffe omuntu ayambako munne bwe giba mirimo ng'omuntu ali waka. Kya bulijjo tukimanyi nti omuntu osobola okubeera ng'omuntu bw'aba akututte nga mubeera mwenna tosobola kutuula awo n'olera ngalo n'ogaana yadde okwera w'oliiridde yadde okutegulawo essowaani. Naye ate amateeka gaba mateeka n'omulamuzi yabadde akimanyi bulungi nti amateeka gaba mateeka. Kaakati kino kigambibwa nti omusango guno ogumuvunaanya obujulizi obwamuweereddwako bwonna obwamusse mu V bulaga nti yagezaako okutiisatiisa omuntu ono teyamusasula yamukozesa obumbula ate yali akimanyi. Ekirala yabuzaabuza nti alina diplomatic immunity naye oluvannyuma ne kizuulibwa nti UN yali egimuggyeko olw'ensonga nti omusango yaguzza tebannamuteeka officially ku appointment. Kaakati essaawa eno omulamuzi yatwaliddwa mu Kaguli bwe baabuuzizzaako ku yunivasite gy'abadde asomera Oxford University ebiddiridde omulamuzi ono si birungi kubanga yo diplomatic immunity gye yalina ng'ow'ekitongole kya UN yamuggyibwako y'ensonga yagenda okuvunaanibwa. Ekyokubiri ne yunivasite egambye eri mu kukitunulamu kyegenda okukolera omuyizi waayo eyamenya agamu ku mateeka ate geebadde musomesa okukuuma nti si kya bwenkanya. So kitulaba omulamuzi ono kiteekwa kuba ayolekedde akaseera akazibu ekisooka ak'obusibe ak'okuggyibwa ku famire ye n'obutalabirira mwana we nga bw'abadde alina abaana abalabirirwa ewaka saako n'ekirala nti ne PhD oba giyite philosophical doctorate yali gifiirwa kuba ne yunivasite ekitunulamu ekyokubanga esomesa omuyizi ate n'asingibwa omusango ogwe gukwatagana ku ebyo byennyini byebadde musomesa okubeera ekyokulabirako eri ensi eno. Ebbanga lingi abayivu bazze bagwa mu misango bwe giti naye omusango bwe gusingisibwa omuntu ku bujulizi ng'era obujulizi obwaweereddwayo bulaga nti babadde babulina nga bwa vidiyo obulala nga babulina obujulizi nga babujja mu statement ya muwala n'ebirala omulamuzi kwe kugenda omukwata n'ayogera ebitakwatagana. Mu kyo gwe musango ogusibizza omulamuzi Lydia Mugambe Sali emyaka 6 n'emyezi 4. Kaakati gwe munnayuganda tukusaba ogende mu comment section otubuulire kiki ky'olowooza ku munnayuganda eyatwalibwa n'awaabira mukama we omusango. Ekyokubiri kikyolowooza ku nsala n'abadde bagugoberera tuterewo mu comments obadde olowooza ki ku bibadde bitambula ku musango guno. Yenze Emmanuel Kankaka Peter program y'olunaku olwaleero mbajjukiza omukyala ayitibwa Senga Mukooki musanyi ku 750 2 ajja kuba akuyamba. Tubadde tutunulidde omusango gw'omulamuzi Lydia Mugambe ogwasaliddwa Judge David Foxton mu UK. Guno nno nga gwamusaliddwa olw'okumenya amateeka agayitibwa agatukwata ku buki agakwata ku kubumbula oba buyite okukozesa omuntu obuddu kiyite modern day slavery. Yenze Emmanuel Kankaka Peter nja kuba mbalaba mu program endala mwera. Oh yeah.
skies. Kankakapita stands tall with his cries. For the ones without a voice, he takes the lead. A champion of justice, planting hope like a seed. Kankakapita, your name we sing. You're the fighter, the voice, the people's king. For the poor and the weak, you pave the way. Your light shines bright, like the dawn of a new day. Whoa, whoa. Through the valleys of sorrow, you walk so bold, chasing the stories that must be told. With a pen as your weapon and truth as your guide, you fight for the people with love by your side. Kankakapita, your name we sing. You're the fighter, the voice, the people's king. For the poor and the weak, you pave the way. Your light shines bright, like the dawn of a new day. For the world may not see the battles you fight, but we feel your courage like the morning light. In Uganda's heart, your name will stay, forever a hero, come what may.